Ali naffe ku BBS Terefayina nkwaniriza nnyo nenkwebaza okutwekuumirako era nga bulijjo bwe ziweresa wabwe ziti kabakadde ka programu yaffe obulamu mu bulemu. Olwaleero tuguse n'ekitundu ekyokubiri ku mboozi ya maama Musimenta Allen atoba n'omwana we aliko obulemu obwa cerebral palsy. Tuze tukulaga Musimenta Allen ng'onaawangalira kawaala era nga ye maama w'omwana Divine Muwanguzi aliko obulemu bwe tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyoka olanga mu kitundu ekyasooka nakusuubiza okukwongerayo ne maama ono sako okukuleetera omukugu ayongere okulambulula ku nsonga eno. Kati olwaleero tuzeeyo kawaala okuddamu okuwaayamu n'omukyalo ono era mukwongera okututotolera akawunvu n'akagga ku bulamu bwa mutabani we obw'obulemu Divine Muwanguzi. Musimenta agamba nti okusoomozebwa kukyali kungi omuli abamusosola okumumalamu amaanyi ng'omwana we bw'atalibaako kyakola nga n'omwana ono obutakyukako wadde ng'afuna obujjanjabi nakyo kimunyiga okukamala. Obuzibu bungi olw'ensonga ogenda n'olaba banne abazalibwa naye batambula bakola biki ekyo ne kikunyiga nga gw'omuntu okumusosola mu society okumulaba nga buli kaseera abeera ali mu kapiira nakyo kiba kikunyiga okubeera nga buli omu akumala mu bumazimaanyi talitambula talikola ki bwe nabyo biba bikunyiga nga gw'omuntu. N'ekirala okuba nga buli kaseera gwe ng'olaba obulamu bwe bwesibidde wamu ku lulwe ate nga gwe maama tolina musuula kubanga ekyo kyo sikisobola ningamba kambeerewo ku lulwe okumubeera nga omutwala mu kola exercise n'omala ne bakugamba bbanga na bbanga naye nga omwezi ne guyitawo tewali njawulo n'omulala tewali njawulo n'omulala nga tewali njawulo bwe bityo oluusi bw'agifuna ate n'addamu ne yeesika n'addirira obuddiriza emabega ekyo nakyo owulira nga munda olumwa nga ggwe maama. Nga bwe twakunnyonnyola mu kitundu kyaffe kyasooka omwana ono ku myaka gye 3 n'emyezi 11 talina kyasobola kukola nga maama we bw'annyonnyola kyokka abasawo baamugamba nti singa abaamufubyeko asobola ddala okukyukako n'abaako byayiga era n'asobola okubyekolerako. Ku myaka 3 n'emyezi 11 tatuula tayogera talaba tawulira alira mu kapiira kubanga abasawo bagamba nti sensi ezimugamba nti mira zaafa kati bw'omuteeka mu kamwa tabimira abitereka buteresi n'abitereka nemala ne biyiika naye kati akapiira ko kabitwala butwazi direct mpaka mu lubuto. Abasawo baŋŋamba nyiikire physiotherapy n'ekirala mutwalenga bamuyigirize munwe balina exercise babakozesa n'asobola okuyiga okumira naye kitwalako ebbanga naye wabanga tafunye kwesika baŋŋamba atuuka n'ayiga mpola mpola ne bagamba ate abamu tayigirako ddala asigala bw'atyo ne bamukozesa exercise n'abanga tagongobadde ne bagamba ayinza bw'obanga Katonda asaasidde asobola n'okuyiga okutuula okwetwala mu ttooyi byebyo. Ku nsonga eno tutuukiridde omusawo omukugu mu kujjanjaba n'okubudaabuda abazadde n'abaana abalina obulemu buno Dr. Ambrose Asiimwe wabula n'ategeezezza nti ddala kituufu singa obwongo bukosebwa n'ebintu ebirala bikosebwa kubanga bwe bufuga buli kimu kyokka nga singa aba afubiddwako mu by'obujjanjabi asobola okuba obulungi. Obwongo bwe bufuga kyonna ekikolebwa ku mubiri okusobola okulaba okusobola okugaaya okusobola okuwulira okusobola okutambula yadde wali musooka njogedde ku movements ebyo byonna bikolebwa bwongo. Obwongo bwe bukosebwa busobola okuviirako ebitundu birala byonna eby'omubiri wonna womanya ekitundu ky'omubiri okutataaganyizibwa oba okufiira ddala bwe kiba nga tekifiiridde ddala oba okutataaganyizibwa mu nkola y'ebitundu ebyo kubanga obwongo njagala kujjukiza bulinga ekibuga Kampala tuyinamu ebifo ebyenjawulo
Kawempe division, Machindya division, Central division. Kisinzira kitundu ki eky'obwongo ekikoseddwa. Era abaana basatu abalina cerebral palsy bajja kusigala nga baawukanamukko. Ekireeta ekyo nti akoseddwa kitundu kye ky'obwongo. Obukosefu bubadde bwenkanawa. Ojja kulaba omwana ayiwa endusu oli tayiwa ndusu. Ojja kulaba abaana abamu yeesika oli teyeesika. Katono bw'omulebe obulungi mama wakugamba nti talaba. Naye okulaba kw'omwana tulina tests ze tukola n'investigations ze tukola ne tukakasa. Essaawa zino sijja kugambira ddala nti talaba kubanga abazadde abamu lwaki nkyogerako. Omuzadde ayinza okugamba omwana talaba naye ng'alaba. Kati waliwo abaana totally nga yakosebwa ku bwongo n'afuuka blind n'atalabirako ddala. Era omu ku baana 10 abaana abalina cerebral palsy asobola okubeera blind nga talaba. Naye 75% ey'abaana abalina cerebral palsy abasinga babaako obukosefu ku maaso. Kubanga amaaso gano ojja kusanga gajja kutataaganyizibwa mu eye muscle balance. Kubanga okulaba ng'okuggyako ogani y'amaaso tulina muscles eziyamba okutambuza ki amaaso. Kati maama bw'akolamu omwana bw'ati n'amuyisa akantu mu maaso n'alaba nga takagoberera ne ku speed gy'ayagala ajja kugamba omwana takola ki talaba. Yensonga lwaki ffe tetukoma ku maama kyatugambye. Ekituufu waliwo atagenda alabirako ddala. Naye abazadde abasinga bagamba abaana tebalaba. Ebiseera ebisinga babaamu okulaba okw'enjawulo. Lwakubanga okulaba kubeera impaired. Tukozesa ekigambo impairment. Kubeera kwa wansi ddala. Alaba naye kuli wansi. Nga bw'olaba nti omukono agulina naye gulina obunafu. Nga bw'olaba okugulu akulina gulina obunafu. N'amaaso gayinza okuba nga galiko ki obunafu. Katonda yajja kugamba nti omwana takola ki talaba. Naye ng'omwana alaba just yeetaaga okuyambibwako. Maybe yeetaaga okustimulatinga, teyeetaaga kumugalira mu nnyumba, yeetaaga okumuexposinga n'ogenda osanga omwana ono ng'asobola okukola ki ng'avaayo. Era amaaso agamu gaba tegeetaaga na kulongoosa. Era ojja kulaba omwana bwe wamulaba ng'ali muto ng'alina amaaso amabi. Ojja kulaba with time ng'akolebwako ng'afunye obuyambi bw'abasawo nga munnanga amaaso g'avaayo nga tataddemu na ddagala because yafuna exposure ng'ali stimulated. Naye ekituufu kiri nti okukosebwa ku bwongo oba embeera gye tuyita cerebral palsy esobola affectinga special senses zaffe okuli okulaba, okuli okuwulira ne test n'omuntu okubeera ng'ali sensitive. Ebyo byonna bisobokera ddala. Dr. Ambrose ayongerako nti ekyakabi singa omwana aba akoseddwa amaaso oluusi n'obujjanjabi buba buzibu nga n'ekisinga obukulu ye maama ono okwanguwa okugenda mu ddwaliro. Tetujja kufuna njawulo y'amaanyi because omwana ayinza oba yakosebwa ku bwongo alina cerebral palsy naye bw'aba alaba naffe obujjanjabi bwe tugenda omuwa okulaba kw'omwana tukozesa nnyo kwetuzimbirako nnyo. Kati bw'aba talaba kitegeeza tufunyemu okutataaganyizibwa ne by'omuyigiriza tugenda aba tabiraba because oyagala alabe abeere stimulated abeeko byakola ki byayagala atekeyo ebirowoozo kwegamba abeere stimulated. Kitegeeza ekyo bwe kiba tekiriiwo maama ono ajja kusanga ki omwana ono ajja kusanga obuzibu. Yensonga omuzadde bw'aba alina omwana bw'atyo yeetaaga obuyambi mangu ddala. Ate obudde ekintu kikulu asobola okukkira ku makya ng'alina ssente ze naye nga takyalina kinene nnyo kyagenda okukola ki okukyusa. Ebintu by'obwongo akadde kyekintu ekikulu ennyo. Bw'otegera kati omwana ngoyo yeetaaga okuyambibwa mangu ddala n'enkya n'ogamba nti atandise okulabwa abasawo. However much kubanga nalabako omuzadde nga bw'akugamba nti ali ku ddagala eddagala ly'okwesika kubanga ekyembi olaba n'omwana alina n'okwesika olaba alina ebintu bingi alina multiple issues. Okiraba kitegeeza nti omwana ali ku kizibu ky'amaanyi n'omuzadde alabirira omwana ono ali ku kizibu. Kati yadde amuwa eddagala ly'okwesika naye bw'aba tafunye obujja kubanga eddagala kyekimu ku bujjanjabi bwe yeetaaga that is good naye oluusi simanyi nti oba bubeera butuufu kubanga oluusi bw'aba talina ssente eddagala tajja lifuna. Okiraba ate oluusi abazadde abamu si ono yekka gw'olabye naye n'abazadde abamu oyinza okusanga eddagala taliwa mwana mu budde butuufu olwokubanga talina alinze lwafunye akasente kubanga eddagala erisinga ery'abaana abeesika naddala nga syrups ez'enjawulo zibeera expensive ate abazadde bano tebalina ki zino ssente. Naye ate abamu ayinza okuba nga alina omwana nga yeesika n'akoma ku ddagala lyokka. Omwana bw'atabeera ku therapy n'emikisa egy'okusigala nga yeesika mingi yadde omuwa eddagala. Yensonga lwaki omuzadde agamba omwana muwa eddagala naye akyesika tewali kyo oba eddagala terikola. Abamu ne balivaako ne badda ku ddagala lya habo ne badda ku ddagala eritategereka. Nze munnange bangambye eby'ekizungu tebikola.
ojjukira omwana yatandika ku ddagala eriyo eddagala likola ku central nervous system ey'obwongo kati bw'olivaako ojja kukyankalanya amasannyalaze g'obwongo the electric activity in the brain omwana osobola okuwaseninga condition ye oba oluusi ne kimuviirako n'okufiirwa ki obulamu so omuzadde ono yandibadde ali ku treatment nga bwe yeetaagisa nga bw'onagamba nti eddagala lyakozesa teriwonya cerebral palsy oli ajagamba nange bannange eddagala mpudde nga balyogerako cerebral palsy terina ddagala terina cure wabula tusobola okukozesa eddagala olw'embeera ezeewo olwokubanga omwana yakosebwa ku bwongo embeera nekola ki eyinza n'obutavaawo naye nebeera managed nebeera under control omwana wabeera ku ddagala ly'okwesika tekitegeeza taliddamu kwesika naye bw'aba abadde yeesika nnyo emirundi gikendeera agenda kwesika ng'omulundi gumu oba oluusi n'ateesikira ddala oba bw'aba yeesise kubanga omwana buli bwakoma okwesika ayongera okwonooneka kati n'ataddirira mabega omusajja oyo kyobola akugamba nti omwana buli bwe yeesika addirira emabega kabadde ayizeeko munange kaviirako ki kaviirako ddala ekitali kirungi so omwana yandibadde afuna medical care entuufu yandibadde afuna rehabilitation ngayitaaga physiotherapy exercise oyo omwana watali exercise omwana ajja kugongobala nkwebaza gwe yatandise naffe ekitundu ekisoose ekya program obulamu mu bulemu nkiwunzikidde awo nsaba mpumulemu katono nnyo ku lwendo lw'amazzi ate bwe nkomawo mu kitundu ekyokubiri tutandikira awo wennyini we tukomye nkukulisayo nnyo mu kumulamu okwo nenkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekya puroguramu yaffe obulamu mu bulemu tukyali Kawaala ne Musimenta Allen nga ye maama wa Divine Muwanguzi. Divine wa myaka 3 n'emyezi 11 naye nga bwe tuze tulaba okuviira ddala mu kitundu ekisoose olabye embeera ey'obulemu omwana ono mwayita ne maama we obulamu bwawangaaliramu wakati mu kumubeezaawo. Nkuleetedde ekitundu ekyokubiri katutandikire wali wennyini we twakomye ate tweyongereyo tulabe gye biggweera. Mu mbeera eno Musimenta asabye okuyambibwako afune omulimu asobole okulabirira omwana we kubanga tewali ayinza kumuwa kyakkola nga ne bw'aba akifunye omwana we yeetaaga endabirira eya buli kaseera. Ekintu kye nnaaliyagadde omuntu yenna aba andaba essaawa eno anyambe nsobole okuba nga nfoodinga ogula eddagala lye abeere nga teyeesika n'ekirala nsobole okuba nga nkola sobola okumuyimirizaawo kubanga yeetaaga ye ebisaanyizo nga ye ate essaawa eno kyesasobola kukola neetaaga okumugulira ebyokulya byalya biba byanjawuloko singa bano abaana ate ng'essaawa eno sobola kukola ki sobola kubigula bagenda ne bagamba okoleze igiri kyebyo nga tolina ssente naye nga wemba nkola ba nsobola okweyamba nisobola okukola sikaani zonna ze baba bansabye. Ono era asabye ne gavumenti waakiri ekendeze ku bbeeyi y'obujjanjabi bw'abaana ekika kino mpozi n'okubasembereza obujjanjabi buno okumpi. Mulanga nganzi gwe nalikubidde gavumenti efeeyo kwaba abaana bali mu mbeera bwe zityo. Omwana buli waabamu eyo embeera ey'obulumi naawe omuzadde tofuna mirembe. Omwana buli waaba yeesibye nga taakola mirimu naawe oba gwe kennyini ng'omuzadde naawe ebyo byonna biba bisibiddwa. Kati omulanga gwensaba gavumenti etuyambe efeeyo ku baana bwe batyo
ebalumirirwe eddagala lyabwe tubeere nga tulifuna ku bwereere mu ddwaliro kubanga lya bbeeyi. Bayinza okuwandiikira syrup ne bagamba ya $8 naye nga mutuufu mu nnyumba tulina de n'ekikumi. Kati eba ekulemye era oba tosobolera ddala abajja kwesika bajja kukola kya talina kyasobola kukola ndibona omutwala mu fiziyo oba omala budde. N'ekirala batusemberezeeko amalwaliro we tuba tukolera physiotherapy wakube kumpi nga toteekamu transport olw'ensonga nti tokola tolina wojja ate oyagala omutwala okola exercise omututte tewali njawulo n'omutwala tewali njawulo n'omutwala tewali njawulo naye nga ssente toyina otuuka nawe muli n'ogamba ye mbonaabonera naye wabeera okumpi oyambibwako ogamba kasita muwe nfuna eza pampa kasa wali ngenda tutambulawo naye kati onoonya transport olina onoonyeza pampa olina omunoonyeza kyananywa ekitali kyangu ng'omuntu tokola. Emirundi mingi bataata bamalamu omusubi mu mbeera eno nga ne ku musimenta bwe kiri. Ono asabye abasajja obutadduka n'obutabasaako musango era ng'aliko obubaka bw'aweereza ne taata w'omwana we bw'abaako ng'alaba puroguramu eno. Mulanga gwe nkubira bataata abali eyo ensobi teba ku maama Katonda yaba yakireese kubanga teri muzadde ayinza kwagala kuzaala mwana mbeera bw'etyo. Kyensaba bataata bonna abali eyo butasuulaganya baana abo kubanga naye aba mwana nga bano aba bulijjo. Ate we muba ababiri ono n'aleeta ekimu n'ate ebibiri mugatagata ne mwezi 3 naye kati gwe w'omusuula ng'ate ono takola ate oba oyagala yaba akola ati. Taata Divine ye kyemugamba kiri kintu kimu akomewo ayimirewo okula omwana we ayambe omwana we kubanga nange saakyagala kuba bwatyo saakisaba eri Katonda nalabirawo. Olwaleero kkiriza nkome wano kyokka olwakadde tuli bakutandikiraawo ng'omukugu atubulira ensibuko y'obulemu buno enzijanjaba nakyo kirina okukolebwa okusobola okubwewala sabbiiti ejja. Wabula ye maama ono Musimenta Allen nga bw'omulabye akyetaagira ddala okuyambibwa nga bw'annyonnyodde nga gw'alaba osobola okumukwasizaako oba oliawo omwana we asobola okukyukako. Nze Farida Nakayiza nkwagaliza kire kirungi awangaale nnyo masomo ki.